Ebiroto byange essaala zange zaali zakulabanga tukulaakulanya emizannyo okwetoola eggwanga lyonna. Bwe maatazawo okukola akademi yange y'ekawempe yokka mbange yeeyagaliza kubanga abavubuka bangi tebajja kufuna bami mukisa kujjawo. Naye nasaba Mukama Katonda era omukulembeze bwe namugamba njagala buli region ebeere nga history mu akademi. Kubanga wala muvubuka wala n'omuntu atatugangako Kampala naye lwakuba tetafunanga transport emuleeta. Ate nga asobola so nze ndowooza singa first of all bwe tusoze ne tufuna ettaka tulowooza kyekyo ekisooka nti bwe tulina Hoima wali abavubuka abaayo nga bwe bagamba nti bwe tufe tugenda kudda Gulu Amoro district deputy speaker yamaze okutufunirayo 5 acres tuteekeko akademi ezo. Singa wabeerawo akademi ezo nga tufunye amataka bwe gatyo mujja kutuuka ekiseera ne support ejja kweyongera. Kasita tufuna ettaka nga bwe tumaze olifuna bo beewaddeyo actually ojja kulaba abavubuka nga bajja nga tukolagana nabo bye basobola kukola nga okukuba amatafaali nga bageekubira ku site wenyini. Kati ebirala byetaagisa ng'okuzimba sementi, training materials tujja kufuna n'abantu abalala abaagala ebyemizannyo batukwateeko